ennyo mu nsi. Meeya awasizza ggoonya. Ssangalyambogo ayozezza abaana oba abantu bonna abamuyozezza ku mazaalibwa ge. Nkwaniriza gwenna ali ku ER News UG, twabasuubiza okuba nga ate tubaweereza buli kaseera nga tubawa n'amawulire agaba gatambudde mu ggwanga okuba nga ate gatambula bulungi. Weebukeredde Meeya avuddeyo n'akakasa bulungi nnyo ate nga wawasizza ggoonya era ng'alaba yegenda okuba nga ate emusanyusa mu bulamu bwe, era ab'eŋŋanda n'abamikwano babaddewo mu bungi nga woolaba embeera bw'eri, babaddewo mu bungi okuba nga ate basanyukira okukya mazaalibwa gatuuseeko. Si mulala yenna ono bamuyita Meeya Victor Hugo Sosa nga ava mu kibuga oba ye Meeya wa San Pedro mu kibuga ate ekya Mexico mu makirira ga Mexico. Asazeewo okuba nga awasa ate ggoonya ate mu nnono yaabwe kikkirizibwa okuba nga ate owasa ky'oyagala kunaavaawo ng'enkya tulabayo ate omulala awasa ekikere, oba oliawo nga wegamba mu mbeera y'emu gy'aneeyagaliramu okuba nga awasa ate omuntu oba ekitonde ky'ayagala. Naye gwenna awuliriza mbadde nsaba ompe ku birowoozo byo, okomentinge, olikinge ate osharinge, ompere ne ka subscription okakase ddala nti ongoberera ddala kubanga we nabasuubiza nti tugenda kuba nga tubaweereza buli ekitambula mu ggwanga n'ekiriho, musobola okuba nga mumanya embeera etambula mu ggwanga. Meeya ono Hugo Sosa Victor okuvaayo n'awasa ggoonya kyabugunjufu eri ng'omuntu wa bulijjo y'abange. Ensonga ez'akazannyo zino agenda kuba nga azizannya atya, ye ggoonya yo eri etya? So byonna katubirinde ate okuba nga ate tubimanya ebisingawo. Tova ku ER News UG, Ambassador omusunsuzi tovaako.